Yo, this is Rampantilla already. Kansubira nti musibye bulungi abalungi abatambudde ku Bijja the news anchor gwe bitatambulidde bulungi nsaba munga beri ngate akugondezaamu kyonna kye kiri asobola okuba ngate akwanguyiza ku mbeera bulambalamba wetwogera RDC okuva mu district y'e Jinja agenze maaso okuba ngate ategeeza abazadde nti okusoma amangu ddala nga kutandise omwana n'asangibwa ewaka nga tali ku ssomero omuzadde amuvunaanyizibwako ojja kuba ngate otemeza mabega wa mitayimbwa so ngate poliisi evuddeyo ne santi abantu bana be bakwatiddwa ne baggalirwa oluvannyuma lw'okubanga babadde bagulawo emikutu egya TikTok mu mannya g'omukyala amanyiddwa nga Natasha muwala w'omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni n'omukyala Janet Kataha Museveni. Songa teye Deputy Speaker wa Parliament omukulu Thomas Tayebwa bwatyo aguddewo church gyabadde azimba mu district ey'Embalala ngeno egambibwa okuba nti ewemmense akawumbi kalamba n'obutuntundu busatu yasa. Nga basinzidde ku mpewo za Bukedde TV omukulu amanyiddwa nga Honorable Luyimbazi Nalkola avuddeyo n'ategeeza nti Honorable Nsibambi yali musomesa we oba yali musomesa waabwe ng'era yabasomesanga nnyo obuteenyigira mu byabufuzi wabula kyababuukako okuba ng'ate yabasooka okuyingira ebyobufuzi oba okugenda mu Paalamenti. Aba Uganda Railways bavuddeyo batyo ne bategeeza nga bwe bamalidde mu loosi ya buwumbi 32.8 oluvannyuma lwa bannayuganda okwewala okukozesa eggaali y'omukka ne bettaniranga enkola eya taxi wamu ne bodaboda nga transport means. Songa teno omukulu amanyiddwa nga Daddy Andre ku mulundi guno ali more than serious era ng'emikolo egy'okwanjulwa gye bazaala ekyebbeeya gyakwasaganyiziddwa olunaku olw'eggulo yassa luli baakoma mu kukyala ewa Nina naye kati ekintu bakitutte ku ddaala eddala. Songa teye omukyala amanyiddwa nga Winnie Byanyima avuddeyo n'agamba nti babaninge bride price kubanga omukyala abeera priceless okiwulidde ebyo byonna bye musomboola mu kwanjula balina okuba nga babibaninga omukyala taggulwa ate nga agali mu nkubo galaga nti essaawa yonna Dr. Jose Chameleon n'omukyala amanyiddwa nga Daniela bandifuuka bajjajja olw'ensonga nti muwala waabwe abeera muwala waabwe nti girlfriend wa Abamakasi alaga nti ali lubuto n'okusinziira engeri gye bakikwasaganyamu waliwo nno olubuto olulabanga si lwe luli olwa bulijjo bandifunayo ate akazuzukulu. Abangi nga b'ensonze ebimuli by'ensimbi ku Valentine eno ezitokomoka okiwulidde okulumya abalala kakati nno Bank of Uganda yandirinnya mu bintu byammwe oluvannyuma lw'okulangirira neetegeeza nti teyagala kulaba muntu akozesa nsimbi nga bimuli kubanga kino kyonoona essente ne ziba nga tezikyasobola kukola mu ATM machines okiwulidde kakati babasabye okubanga enkola eyo mugyesonyiwa abantu mubawe ssente muba mwagala obbawa naye mulekera okubanga ate muzizingamu ebimuli zifa. Omukulu amanyiddwa nga Muhoozi yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa X n'ategeeza nga bw'atagenda kuddamu kuttunka n'omukulu amanyiddwa nga Chris Baliumunsi n'ategeeza nti kuno kwabadde kusaba kwa maama we era sitaba kuba maama we yabadde tajja kumusonyiwa naye ku lw'ekitiibwa kyawa maama we bw'atyo asazeewo okubanga yeesonyiwa Chris Baliumunsi. Teyakomyawo yategeezezza abanyankole nga ye batawa Katonda kitiibwa nti balya nnyo empunu ne banywa nnyo n'omwenge okiwulidde era n'agamba n'abo abanyankole abalya ensenene agenda kubanga abasiba. Omukulu amanyiddwa nga MC Cuts yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nga security way tight ku luguudo lw'Entebbe wabula ng'agamba nti abaabireeta beebo abagenda maaso okubanga ate bakunga bannayuganda nga babagamba nti bakakuume kakati essaawa eno bagezaako okubanga ate badduka mu ggwanga Uganda nga bagenda emitala w'amayanja ne famire zaabwe kati security eri eyo eri bweti gulugulu. Omwana ono yavuddeyo n'amugamba nti baagala kudduka nampekezo n'amusekerera oyo yabadde omu. Omulala yavuddeyo n'amugamba nti naye MC Cuts onkwasa ekisa blood ogezaako nnyo okuprovinga point naye ate weerabidde nti tolibeera omu ku bo wano gwe akaabakaaba nga bakyali bwe bakudisappointinze tebakuwadde ssente zo blabla naye nze onkwasa ekisa kubanga olabikira ddala nga oli oba oli biki oli disappointed fella I should say.
Zari the boss lady yasazeewo kuvaayo na Valentine wish list. Mumanyidde zi birthday wish list ono yalese Valentine wish list. Agamba ayagala abaya 20. Ayagala LV empya oba Hams bag byayagala. Kakati abaana bamugenda nti byosaba tukimanyi gwe agenda obyewa kubanga Shakibu butasobola bimuwa. Naye bannange Shakibu alina ssente ze. Teyakomyawo yavudde n'agenda maaso kubanga ate atutegeeza nti ffenna buli omu alina essaawa 24 ssaawa ze tulina zenkana mu lunaku. Ye talina 74 nga gwe olina 24 ffenna tulina essaawa ezenkana. So kiri gy'oli okukozesa essaawa ezo n'amagezi go bulungi nnyo zisobola okuba nga zivaamu ebibala ebirungi. Ukiwulidde muleke kuddaawo ate kwogerera abantu ng'ate ffenna tulina essaawa ze zimu mu lunaku. Teyakomyawo Zari yagenze maaso kubanga ate ayogera ku bantu abali ku social media. Agamba nti abasajja ku social media bali obsessed n'abakazi. Bebeegomba obwegombi nga awulira yandimusembereddeko yandimukutteko naye ng'ate tamusisinkananganako naye ng'ali awo awulira omukazi oyo amukuba. So ng'ate bo abakazi omuzimu gwe balina gwa lifestyle. Abakazi tebatera nnyo kwegomba wano basajja ku social media. Balina nnyo muze ogw'okulaba Zari obulamu bwatambuliramu ne babwegomba. Kati abamu either n'ayagala Zari oba n'amukyawa olw'obulamu obwo bwamulabamu nga ye tasobola kububeeramu. Okiwulidde kubanga bwa bbeeyi tabusobola alotako bulooti. So atugambye nti instead of okubeera mu ebyo ebya illusions, it's better tutandika okubanga to building our dreams, to building life zaffe wano mu reality, tuve mu bintu byokubanga tukola ki tulootereza ku mikutu migatta abantu. So ng'atera yayogeddeko ne kuba single mothers ne fathers. Agamba nti single mother yakola nnyo okusobola okulaba nga awa abaana be best education, engoye ennungi, buli kimu obulamu obulungi. So ng'ate ye single father akola nnyo okulaba nti munnange awa abaana be ba step children oba sisters and brothers. Naye nga yalimbyewa kizibu okusanga taata nga nze sigenda kuddamu kuzaala, omukazi yandirekera abaana kansomesa abaana bange mbeere musimuno n'abaana bange. Alina okunoonyaayo ate maama agenda okumwongera kuki ku baana balanga bwanoonya abaana bano babateeka wa jjajja oba bakola atya simanyi. Anyways, that is life for you. Bannange si mubi naye temuziikanga. Mbegayiridde temuziikanga, temwesemberezanga famire yange, temujjanga simanyi ba tiktoker, simanyi ba influencer, simanyi bani simanyi. Temuzikanga. Kubereka abantu babiri nga bebo. That's it. Kino kiraamu. Kuba bwendifa ka video kano mujja katambuza tumala kufa ne mulaba bambi yagamba wano yes ngambye temuzikanga. Abaana bange, famire yange n'abantu abatonotono ab'obuvunaanyizibwa nga batono nnyo. That's it. Bamaseeka, baimaamu, bamwalimu mubiyisangako mu bwangu swi. Zari twamutaddeyo kyawedde please temuzikanga. Mwole kuwuliriza. Tugobye kuziika. Basosolayize bano bajja kuziika. Tujja kujja ku saidi ya Shakibu. Basosolayize bano. Sasa sosolayize. Ale Shakibu muganda. Yetoonze ku kye yalabye agamba nti abantu bagufuulidde ddala omuze okuba ng'ate badda ku bafu ne babageya, ne badda ku balwadde ne babageya, ne badda ku banaku ne babageyengula. Oba okiwulidde abantu tebakyalimu wadde akensa, badda ku bantu abali mu mbeera ey'okuba nga beetaaga essaala ne basekerera. Okiwulidde. So yeewunyiza ddala embeera weetuuse wano. Abantu badda ku baana babannabo wano ku social media ne babasekerera ne babavuma. Nga bw'olaba omwana wa Phoebe we bamugwako ne bamuvuma. Omwana atayogera, atayabavumyeko, atannakolako kintu kyonna ne bamugwako ne bamuvuma. Yetoonze alabira ddala ng'emitima gye tulina mivundu, abantu tebakyalina kisa, abantu batambulira mu mbeera ya kusekerera balala. Yeebuuza
ak'obuntu kaddawa era bw'atyo amaliriza ng'agamba nti ne bw'oba olina obusungu nga bwenkana butya ne bw'oba olina obukyayi nga bwenkana butya ky'olina okumanya nti buli muntu mu nsi muno alina entalo ze z'alwanagana nazo munda mu mutima muli kabeere mwavu kabeere mugagga so mwenna mukakkaneeko tuddeyoko mu mbeera ey'okubeera mu kkaako obuntu tuspreading love tulekeraawo okuspreading obukyayi bino byonna yabyogedde ng'asinziira ku byabaddewo ng'ate Diana avudde mu bulamu bw'ensi eno ate nga yo omuyimbi Lydia Jasmine yagambye nti nze obulamu bwange bwonna mbaddewo nga nze mpa amaziika ekitiibwa nze mpa ennyimbe z'abantu ekitiibwa sisobola nakwekubamu kafaananyi nga nzigyayo essimu yange nkuwa omuntu akaaba afiiriddwa omwagalwa we mukuba ekifaananyi simanya muteeke ku social media ye ntandika ntya kubanga omuntu oyo byaba ayitamu mukwana akaseera ko kabeera kazibu ddala omuntu ne waabeera mulabe wange nze nga ngenze ku lumbe ng'abantu bakaaba basiibula bakaaba banyolwa olw'omuntu waabwe afudde n'emmere nnema okulya so siraba bwe nnyinza kujja maanyi ngakuba muntu oyo kifaananyi ate mbeeko wenkitimba mu bufunze abadde agezaako kutegeeza nti tufunemu respect eri abo abafiiriddwa n'abafudde kubanga abaana kye baakoze ky'ekyokubanga bagenze mu kuziika kwani kwa Diana ne balondamu ba tiktokers baba recordinze wano na wali abali mu kukaaba mu kifo ky'okukaaba wamu nabo ate ne babaddako ne batandika obbajerega obbasekera so yagamba nti abantu babeera mu bulumi bwabe babeera mu kuluma because they have shared memories with these people balaba abantu abo bagenze tebagenda kudda obulumi obwo omuntu eyali afiiriddwako bwenjogerako obutegeera ddala bulungi weewaawo ye Green Dada bw'atyo asiibudde omwana we yes eyabadde yakazaalibwa ebbanga siddene n'abanga ate ava mu bulamu bw'ensi eno olw'obulagajjavu bw'abasawo bw'agamba obwakoleddwa mu ddwaliro e Mulago naye nga abantu baavuddeyo kubanga ate bamuyisaamu kokoki ku ggaali olw'ensonga nti abadde awagira NRM ng'era aginoonyeza akalulu kaakati ebyo we byatuuseewo ate najja alaajanire abantu ekintu ekyalabise obulala ennyo mu maaso g'abantu abamu nga bagamba nti bino bulijjo bye twogerako abasawo mu ddwaliro tebaliyo kujjanjaba abantu lwa nsonga nti nabo tebafuna musaala batuuka ne beekyawa okiwulidde ate ng'eddwaliro lya gavumenti amalwaliro tegalina ddagala bulijjo tubyogerako wano ne mutulaga nti gavumenti eriko yennungi kaakati ate bibatuuseeko ate mutukubira kkerere kantandike n'omukunja atasera gwe Green Dada mwana mbu wakakitegeera kati nti abantu bafiira mu malwaliro nga teri ddagala kyetunuzaamu kikamera nemwe biyimbi mmwe mwana gwe nkyabonaabona na bino ebibizi bya fangoni ate naawe ebintu byosuubira nti bitegeera mweddirwe mulitegeera nti ebyaddala Abannayuganda mwana bakaaba era olinda kimale kutuukako kati omwana we afudde oli ku basawo weetunuzaamu kamera Abannayuganda mulaba abasawo beekwese lwaki tebeekwekanga nabo tebalina ddagala lyakozesa ttaano si mu bubi sisobola gamba mbu olw'okuba wawagira bali mbu ekyo kinyiiza no bati wafuna chance ba meeting nga bagambe yogera nabo bagambe ttaano waliwo ekitateredde kati bimaze kutuukako wano badde ng'oprotectinga gain kati oyasama semegulini byoya ttaano Zanya aba baskani baba ncheso bakola baba na bachala baba bakola bacha oleso bacha kule kwa mwate mama ya kusoloza sema kuita kujini Can you imagine? Abasikali bakuwana mukunganya mujja munengange baba no baba no basikali baze kunenganga babo bazembu kunsirisa babo bakutenemba okumbu bankubi kati gola bakomusajja nonkubako embooge mosofuna ebizibu osofuna ebizibu gwe nonkubako emboogo kati kagambe nekirala gwezi batuta Green Dada omanyi bro omanyi yogera na oyagagamba kisebo mbadde mbasaba nkusaba busabi tubeere kaamu
baba baweleza abawambu n'abambi baabo bajja baabo baweleza abawambu n'abambi obaye sekite weleza abawambu n'abambi sekite weleza abawambu n'abambi basirise bamama sekite weleza abawambu n'abambi bakwate baweleza abawambu n'abambi bakwate nenga basobola bano baweza basobola bano bante basobola nawe bante basobola tubeleka muki tuweyo omusawo abasawo baliwa abasawo baliwa abasawo baliwa n'ofiirwa omwana we mulago nga bw'ogamba nti no Green Daddy ofiiridde omwana nodda mu kukwata video trending okola ensasage mu ddwaliro emulago abasawo abo b'oli kumanyira abo b'oliko kumanyi nti bali mu myezi nanga n'omusala tebagukwatangako mu ngalo abamu akoze okuva misana yakateekawo okwoluba gw'ova eri otandika kuwogganawogana n'okuba ng'oleese omwana nga yafudde dda otuwoganyira mwe bennyini omulya ssente ezanitese eddagala mu malwaliro ntunedde abo abakazi ababakubadde awo emabbali bonabona ng'ennaku ebajjudde gwe noolinamu okaate lisito osobola okubeera mu mukono omutwalo naye tunuulira abo abakazi gwe mwennyininyini gwe owali ezo ssente zonna oli wano otuwoganyira kwata akantu kookazzeyo waka ku mannyoko actually otulwendinze simanyi naye olulima lwoyo gayi otulwendinze kale otulwendinze mu kalambo k'omwana wo otulwendinze kwata akantu kozayo totuwoganyira tugasiya genda mulidde sentu y'omuwa omusolo yemugenda kisasulira mwena omukuwa alright nze nno saalina muwagizi we naale musaa kulimba naye munnaye bagamba munno mu kabi. 2 hours later. Era ndi wano kulinsinga eddoboozi otegeeza eggwanga ekiri emulago omwana wange afiiridde wano nga teyamufaako. Yes, amagezi gajja kujja ku mpaka oyagala toyagala. Ekibuuzo kigamba nti Green Daddy enjaga onywedde ya ssente mmeka ekutabudde omutwe. Andi bebibuuzo bemutubuuza wakati nga tusudde emirambo gy'abaganda baffe Basegirinya Muhammadi bemutubuuza nga tubuuza ku baganda baffe Bakibala Majjo ne Bosiko baganda ffe batala bayadde ku mulamuzi ba Bobi yanga bajja n'Ogaddafi yakirewo Edi Mutobe tubabuuza ne mugamba tuli banywi banjayi onywedde ya mmeka ssebo nabagamba teri muzira kuleeta olibbira kino kyemaasa nnaku kigimaasa mpalo yagalagana gagenda kujja wallahi billahi tallahi mwami Yoweri Kaguta Museveni tibuhabwa tukusaba genda maaso tojjaako kigere tova ku main Mr. President simanya bikyani tava ku main sigala obotyo n'ababodaboda nyono bajikusobudde buweddeyo temutubisa namu gwe bikaba kali Green Daddy nabikaba 221 kenyini byokaba kati mu 226 mmanyi obulumi bwoyitamu am I sorry to you? No, am I sorry to your baby somehow? Wakobe mukibona zamwe mmanyi oli mudwaga mweze mmanyi nzani you are nothing Green Daddy basi papa wabaddeho you are nothing to those people mbowade chief mobilizer bit baba dena isma all access ne bamutta isma all access omumanyi gwe kyadaga takwa abasajja yomu kuba smart boys bayina ne basigaza bannakangubi mboka tukoloza we are something to them mbroko ne mukabira kanako betukaba buliroko ne mupita banywe benjayi mwesibe bbiri temutukabirira buli afirwa kana geno kalye afirwa kama mako kalye kachala ko kalye naye bofo tusirikire temudda mutulekanira Mr. President bichani wekwanga semanya biche gwange lyabenda ku main genda masa awo tukwagala eno bafeni bakaba eno bagobwe bakobechi awo mpaka amagezi gangagaze terekena kukuba ku mukono tibu twabagamba eno basa mateka mapya teri yadokusenda biramu eno basa teri yadokumira mu kulyo buchamo kukuba sambu kunyabunyama buchi atenga basi nkadde musibe city beloti bachita kisanja kabina kamu bebavuga mu city beloti navuga ku driving seat ali kabina kamu zemba kakasa wacha magezi gajja kujja all right kati gwa bitegedde gamati honorable asada man makebe mutukabira nyini
Omuyimbi Azawi yes nantalabika ng'ekimuli ky'endagwa bw'ati yasazeewo kubanga ate atwambalira ku bikini batugamba kino yakikoze okugezaako okulaga abo abamuyita omusajja nti si musajja jukira ye ayambala kitomboy ate nga gravity omutuju bw'ati avuddeyo okwebaza omutonzi n'atulaga ku nnyumba gy'abadde amaliddeko amaanyi ge wa weekoze ki weetuuse nga yonna eyakayakanit etemagana nga bw'ogirengera. Ate nga bo ab'ebyokwerinda bakoowuddwa okwongera okuba nga tebanyweza oba tightening security mu ggwanga ti Uganda mu bitundu eby'enjawulo olw'ensonga nti ababbi bafuuse ababbi bwe batakutta batwala kyolina ekimu ku bibiri ate nga bano okusingira ddala bali ku kkubo bakutaayiriza ku kkubo ono si gwe nsoso okuba nga mbatuusaako batuusizaako abantu bangi nga beemulugunya ku babbi bano ku bitaala eby'enjawulo mu kibuga Kampala. Uganda police, this is an appeal to you. Budde bukyali sawa 2-3 obudde buba bukyali. Naye kati ebifo bya jam, traffic jam bye tulimu ku bitaala. Kati nze mbadde fortunate naye namukwano gwange Dano wa Pool Nesta bwe bamanyi ekireka. Ba mu be exactly we batyo kuba nawulira emboozi anyuma. Pulira abantu abanyumya nti kuzi bypass roundabout scenario wazifuuse deadly olumuto yimira mu bitaala. Naye nange we mbanga nze nkulembedde. Ekitaane kijja ready nga ndaba teri nja kuyitawo because of this balayi ntidde abaana bange batidde nene kirana tugulenga kuzoba batunu tubeere nazo mu motoka twerwanengako ekimala because we cannot have guns tetulina access yazo ate bwe atujja kutta abantu ate batusibe naye nga Uganda police, this is an appeal to you from my experience badde very brief naye erimu ekyokuyiga ndi lucky nti nze have survived never nafe banji they don't survive abamu obulamu bugenda bala ebintu babibba kati look at the trauma my kids are going to gabya ngamba tannatera gabya yoke tanna baskai obadde omubbi ogenda mukola ki ali mukweyogeza naye that is my experience for the Uganda police waliwo ebifo bino ababbi mwe bali ate kati bakomyewo bangi simanyi na what's going on but nebigambo bimpeddeko. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Yezese Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kumala nja kulombera eddwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'eddwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ng'atengera kubanga nkutussaako ebimu ku ebyo ebyabadde ku saidi ya kuku mu kuziika abamu baavuddeyo ne bagamba nti Kasuku alayika yanyigidde omwami ono olw'okumuwa 15,000 omwami yannyonnyodde n'agamba nti zokka ziyabadde alinamu mwabadde mwagala mmuwa mmeka akatono kakola ki kazira mu liiso zino 5 ngenda ziwa Isaac olw'okujjanjaba ki manyi musese olwokuba mulowooza kitono naye wondabira wano zenina era zembadde nazo ne bompunzika siginaamu ndala Isaac webale kujjanjaba jjajja. ate ng'abandi balabye nga Shira Price yabajoze nnyo okuggyayo olulimi Oluswayiri mu kuziika byayogedde abamu nga tebabitegeera nga nange muntwalidde. Rafiki mwenzetu alifiwa na bibi yake. Leo tumekuja kumsindikiza, tunamwombea Mungu bibi ampe mapumzishi mazuri. Sitaongea sana. Usiku mwema, nawapenda sana. Kutoka kwa Shira Price Mama Black Man Tanzania omuna Uganda tuyanziza nnyo. Yali pazo yaweze enkolokooto eri abo bonna abayimbi abateetaba mu kuziika tibalina omuze ogw'obutaagala kuziikirako bannaabwe naye babalinze mu kkoona. Abayimbi baziika
nekijja balabatuukako ate waliwo abayimbi abali ku likodi bonge erinnya balikoze embutaziika naye tubalinze bafiirwe menyayomu bangi ensaba manyi ne bwotamenya gwe abantu genda mu comment section wamma mu comment section bayimbi kyabataziika ate abantu bajjaga alwoziisa olumu wekubidde akadigiti naye nziika tugamba toweeryantama tuweeyo nga bataano bangi waliwo warandi biyafuukira ddala ekizibu. Ate nga Fifi the Queen yasiimye nnyo abantu abawerekeddeko kuku nti okuziika kwa jjajja bakuweesezza ekitiibwa, tewabadde kavuyo, tewabadde kulinnyira lujja, tewabaddeyo ffujjo ly'aba tiktokers mu bufunze. Bino ebyokufiirwa tebiriko film stambo nze ndi musajja, no? Grief is grief. Cry out to the pain because it's the only way you're going to start healing and getting used to the fact that taliwo. However, musonyiwe kasenyiga kantawanyamu ensonga endeese enkulu ebadde bweti nga amaze okusaasira. I'm here to give you credit and your friends. Webali kuba na mikwano giina bwongo, webali kuba mikwano giina sense, giina kabuntu. Kale egimu tegirina naye abasinga balina, era abo abasinga abalina babuutikidde abatono abatalina. I love the fact nti jjajja awumulidde mu kitiibwa nga bwe yabadde mu ggomesi ye. I was surprised ng'erinnya lye lya Nnyonyi Nyange nga banzaala bamaama Banyonyi Nyange. Ne ngamba bannange ng'ate kitalo mu ngeri ey'enjawulo. Okitegeera. Jjajja mu ggomesi ye ekifaananyi mwabeeredde tumulabidde era mwagendedde mu kitiibwa, tekinaabuuse, tekirinyiriddwa. Abakungubazi babadde bakungubazi, tebalinyiridde waka, tebalinyiridde bafamire, tebamanyidde bantu. Omufu aziikiddwa mu kitiibwa n'ekyalo kijja kusigala nga kigamba omwana yaleeta abantu abalina empisa mu kuziika. You know, you've really set a precedence eri abantu abamanyifu abali mu limelight kye balina okukola. Nti kumufute kubulako basesa, which is normal kubanga emyoyo omuntu wasekamu akungubaga kibaako n'enjawulo. So ng'ate eno yabadde speech ya kuku mu kuziika jjajjaawe oba mu kusiibula jjajjaawe omwagalwa. Bwe yasingidde ddala okuba nga yeewuunyisa bangi kwe kutegeeza abantu nti buli wiiki abadde ng'amuwa $1,500,000. Abantu ne bagamba nga baneemwina ssente, abamu ne bagamba nedda just check olulimi luseredde, kyekadde ategeeza $5,000. So ng'ate n'awalala we yategeereza nti jjajja abadde nga amuwa olugambo lw'okukyala, abaana ne bagamba nti wano olugambo lw'olina we lwasibuka. Jjajjange waliwo tugenda omuziika si we bamuziika, naye waliwo muganda we gwe baaziikawo bwe baali beeyagala ennyo, era n'atugamba nti bwe nfanga munziikanga kumpi ne muganda wange. Era muganda we oyo ye yateekako embeera. Jjajja n'aŋŋamba bw'oba toyagala nze zimba ennyumba nja kujja ngibeeremu wano, abeere kumpi ne muganda we. Unfortunately eno ennyumba nali ngiserese, muganda we n'afa. So era bwe twajja eno okukola housewarming, bwe namugamba tugenda kukola housewarming, yajja buzina bintu bye byonna. N'aŋŋamba kanze mbeerere eddala eno kuba kati ennyumba eyo bwe sitaagenda gibeeramu tojja gifaako. So njala kwebaza abantu beeno bonna, famire ya Mwami Ssenyonga, mwebali nnyo, mwebali eddala. Then njala kwebaza abantu b'oku kyalo kino. Nze emmotoka ngibayisaako speed nga nzija wano, naye jjajja wange ojja wano n'akunyumiza eyafudde, ababbi be baakutte, abadde bayitawo, bagamba abadde alina olugambo lw'ekyalo kino lwonna, era bw'ojja wano information agikuwa, naye ng'alina abantu be wano abajja buli kiseera. Mbadde nkaayana nnyo ne jjajja, leero n'omuweerezaayo $1,500,000 mu wiiki emu, n'agamba ssente zaaweddewo. N'omubuuza ssente zaaweddeyo zitya, ng'atya kuŋŋamba nti yazigabye. Alina abakyala baasaba nabo sappule, ogenda okukebera mu kisenge kye nga waliyo kaadi z'embaga, kaadi zaaki.
lwetwasookanga bw'otumugulire tugula ebintu wano ne tubimuwa ogenda olaba akasawo ka sukaali mu mwezi gumu ng'agamba kaweddewo n'omugamba jjajja akasawo ka sukaali kaweddewo kati naga ntombuuza ebyo kakoze eki kati neŋŋamba kantandike nga mmuwa ssente agenda agulayo kilo emu kati ne tutandika nga ne kilo emu ogenda okujja akugamba ssente wakola ki kati nentandika omugamba nti ngera kuwa $5,000,000 zikutambuza emyezi emeka obeera oli awo nga waliwo akubidde alina abavubuka be wano titugenda kulya mukene ssente zaweddewo kati bw'omukubira ng'agamba nti munnaayo oyagala ndya eki so awo be bantu abadde bamubeezaawo wano era abantu nawulidde bagamba abasapule oba babadde baagala ki awo bakwaya waliwo babadde asaba nabo babadde asaba nabo ngenda kusigala nga mbawagira tetumanyi gwe tugenda kuleka wano wakati abadde abeerawo afudde ate kati ffe tetusobola kujja kubeera eyo naye buli we munaafunangayo omukisa mujje musabireko wano jjajja mumusuuliremu essaala weewaawo ngenda kuba ng'ate nkutuusaako abagenze ate ku bijja bya famire y'Abakyagulanyi ey'abasentamu ne bakolerayokko ku ngeri y'effujjo. Jjukira nti akafo keerabikiramuko munnange wali ekanyanya kaafuukira ddala kyabulambuzi kaakati neeno nayo baalumbyeyo nkola bw'eti oba mu ngeri efaanako bw'eti. Tuli mu kutambula tugendako ku bijja by'Abakyagulanyi wano. Tuli mu kutambula tugendako ku bijja by'Abakyagulanyi wano. Nga tuli mu mbeera ey'okufiirwa wano nawali kuba okufa kwefuza omwezi guno ye Grace Khan yavuddeyo ng'asaba kisonyiwo. Yes, n'ategeeza nti mumuwadde chances nnyingi ng'azikozesa bubi naye ku mulundi guno alabika ng'aboneredde kubanga ali stark ssente zisaswa rehab tazirina agamba abantu balinga abaamuvuddemu abantu baakoowa byonna ebyo twala tugende so asaba mwongereyo omukisa omulala adde aterere ate mu layini. Kugamba nti nkyuse nga takyuse alina engeri gy'atama but this time round sabayo omukisa gumbambi kuba we najja I did not know that ngenda tuuka nga oba oli awo buyambi bubule nena oba oli awo saabibala
ate mbangi ababa basobola okujajinga babeerayo n'abo abakitegeera because of people have gone through eddwaliro lino lyalumbibwa abakugu era ab'amaanyi ne bagenda maaso okuba nga ate bategeeza nti bagenda kuliggala yassa naye nga okusinziira ku ba social media in-laws tebaali bamativu n'akamu n'akatono ddala nga bagamba nti gavumenti bwe bituuka mu mpeereza nga ey'ebintu ng'amalwaliro amasomero yeesuuliddeyo gwa naggamba akalwaliro kano kalabika nga akatali bulungi naye ng'ate nti oba oli awo kabadde kayambako abantu okufuna obujjanjabi kubanga ate yo gavumenti teyina bujjanjabi bweweereza abantu mu bitundu ebyenjawulo naye nga tebaawulira ssanyu n'akamu n'akatono ddala nga eddwaliro lino likola ki liggalwa olw'ensonga eyo gyenkoze ki gyenkuwadde so nga ate abandi baali bagamba nti awo omuntu asobola n'okufiirawo okiwulidde nga basaba nti oba oli awo kaggalwe naye ng'okusinziira ku abo abaagenda maaso okuba nga ate baliggalawo bagamba nti nannyini lyo alina okubeera ng'alina facilities eziri much better than this mbadde Bijja okubaweereza atakumira mpeera abankumire mubeere bulungi mweraba. You come to such a facility, the way you look like, why don't you advise him to have a better one? So we are closing this one, not until he does the right things. Is it okay? Okay. Let's look at this floor. I was here last year when I had just come to Bunyoro. This place was like this. We discussed, we agreed that you make it better. Why don't you follow the advices we give you? I'm sorry, sir. Do you think the government puts money into us just to come and you look at us and you don't do what we tell you? I'm so sorry, sir. Do you think they give me fuel? They give me a car. They give me everything to come. They give me the allowances to come and look at you, my brother. And you begin telling me you were in the other one. So why did you shift to a wrong place and yet you had a better one? Why? No, I have just worked on it. When did you work on it? Last month. When was I here? Close to a year. When did we discuss? No. Not at all. No, this is not acceptable. I'm so sorry, sir. Not acceptable. You tell me I came to you. I'm so sorry, sir. Get me my phone and I'm so sorry, the big one, and I check and I see whether this person is really in the office. Because he doesn't have any document with him here. And you are telling me that you've registered, are you? I did register. Are you registered or you are not? I did register. You were registered? I know. So you've never registered, and you are telling you, my dear, don't begin. Stop calling yourself a clinic officer when you've not registered. What if the papers you have are from nursing? From where? Where did you study from? Which year? And who was the principal by then? Just tell me the name of the principal that you had in Fort Potro and one of the tutors. Just one name, one. Just one. He tells me the clinical officer, is he not? That he has never registered. What proof do you have that you are? Are you a clinical officer, really? I am, but I did register. When did you finish? 2019 up to date, you've never registered, and the clinical officer working in such a place. I want you to show us our shower agency. Tina yimura yeshereke bisi bunyoro timuranye shereke nyo nimuza kweshereka bare bandi but not